Banna kisinde ki Democratic Alliance eddi Bayingidde mu kalulu ke Kawempe North n'enkuba mpya nga baagala ebibiina ebivuganya bikkanye bisimbewo omuntu omu mu kalulu ako okujjuza ekifo ekyalimu omubaka kati omugenzi Muhammad Segirinya mu lukuŋŋaana lwe bakubye Kawempe ku Eklezia St. Kizito abakwanaganya baddi bategeeza nti batandise okutalaga ekitundu kino okuzuula omuntu omutuufu abantu gwe bakiririzaamu. Member of Parliament kigotwala okuva e Kawempe North constituency y'ekibuga okubeera ekyokulabirako eri ababaka abalala okumanya nti bwe tubadde tukolera mu kituli mwe tubadde tusambira mupiira tusaana okukyusaako. Eyo ye assignment y'abantu ba Kawempe North n'abalala nga babakwatiddeko kubanga kana akalu kagenda kuba kagwanga, no doubt about it. Tugenda kutambula mu bibiina byonna, tugenda genda mu Jema, tugenda genda mu Conservative Party, tugenda kwogera n'aba NUP abawansi, tugenda kwogera n'aba Democratic Party, tugenda kwogera n'abatalina bibiina, ne tugenda kuteekawo omusingi ogwetaagisa okufuna candidate ow'omutindo. Kawempe North erimu emiruka 9 nga mu kiseera kino abantu basoba mu 14 beesobodde kulya oluvuganya gavumenti nga 10 ku bo bava mu kibiina ki National Unity Platform, owa People's Progressive Party, owa Forum for Democratic Change FDC, ate nga ne NRM yaleese eddo waayo saaka abeeweza okujja ku bwannamunigina. Bano balowooza nti embeera eriwo erina okutunuulirwa n'eriisa ejjogi okuwala okufiirwa ekifo kino ng'abavuganya. Meeting eno ebadde yakwebuuza ku bantu ba Kawempe North abava mu miruka egy'enjawulo 9 tuyige okuleeta abakulembeze ab'ensa ab'omutindo. Okusinziira ku batuuze b'e Kawempe, olunwe balusonze ku bantu 3 be bagamba nti be balina enkizo okuwangula akalulu mu kitundu kino. Tumubuzaabuzibwa abantu bonna ati nze ndirooya simanya nze bansiba ebyo naalisabye ne mulaba omuntu asaanidde. Abantu abali ku ground kwekyo ekifo bali abantu aba ali mu lead saawa eno ye Nalukoola Luyimbaazi, owokubiri Serunkuuma. Balowooza nti enkola y'okwebuuza ku batuuze yasooka okukozesebwa mu kulonda kw'okuddibwa mu bitundu eby'enjawulo okuli Jinja, Bugiri, Arua n'ewalala. Ttiimu yaffe yakoma okwetaba mu bululu buno butereevu nga tuli Arua myaka nga 6 emabega. Gwe guno omulundi gwe tuzzeemu okwetaba mu kalulu, era tugenda kuketabamu, tugenda kuteeka structure ku buli kyalo, tugenda kuteeka structure ku Bubondo. Kawempe North erina obungi bw'abantu obukunukiriza 25,000 kyokka omuwendo gw'abalonzi guli 9,000 gyokka nga kyetaagisa nnyo okusalawo obulungi ku nsonga z'okuvuganya kuno. Banna Kawempe era batubuulidde omuntu gwe baagala okusikiza Muhammad Segirinya bwe yandifaananye. Tuli ffenna n'abakulembeze ab'enjawulo mu Parliament, ab'enjawulo mu ggwanga okugezaako okuzzaawo obukulembeze obuwaŋŋana ekitiibwa. Ffe tukkiriza nti n'omu agatta n'ababiri balina omugaso mu struggle eno kasita babeera nga baagala okutambula mu direction ffenna gye tukola ki gye tutambula. Okuva ekisanja kya Paalamenti ekya 2026 lwe kyatandika, akakiiko k'ebyokulonda kategeeza okulonda kw'envunula bibya ku mutendera gw'obubaka bwa Paalamenti kwa mirundi 6 oluvannyuma lw'ababaka okufa, nga kuno NRM ewanguddeko ebifo 4, UPC ekifo 1, n'omulala omu yawangula ku bwannamunigina ekisolo. Ronald Kitanda ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.